Weewaawo kakati mukyala gwe ow'emmamba ogambye nti wafunye obubaka nga musanze ekibinja ky'abaserikale naye nga balinganga abakwata curfew. Abaserikale badde bababuuza ebiboogerako kw'otwaliza ne masiki. Akati ogambye nti ne mudduka n'abaana abalala naye nga muli mu yunifoomu ez'abaana b'amasomero. Ne mudduka abaana ne basigala nga badduka, gwe n'obaako luumu w'oyingidde oba ennyumba n'osangamu embwa, naye embwa tekufuddeeko. Akati n'ogamba nti ogenza okulaba ng'abaana bakomawo. Akati bwe bakomyewo ogenza okulaba ng'ate waliwo abatuddemu. Abatuddemu ogambye nti abadde Medi Nsereko naye nga atuddemu nga mbega. Akati n'akwatako abaana babiri. Abaana babiri nabo ne bamukwata ne bamunyweza. Kati bwe bamunywezezza n'ayagala okubeesammula eri oba okubasammula eri. Akati ne mwongera ne mudduka, awo n'ovaawo n'odduka n'osanga sseŋŋenge. Bw'osanze sseŋŋenge emabega wabaddeyo abadde ajja akuyita naye ng'alina erinnya ly'akuyita ly'otakyajjukira. Ogenza okulaba mu mabbali nga waliwo omwami gwe bayita Hamuza. Akati ono abadde akuyita ogenza okulaba ng'ate mwana muto. Kati kyovudde ogamba Hamuza nti osubiddwa obuteetaba mu lutalo oba okutukubirako omusajja oli abadde atuddemu nga mbega. Akati awo ogambye nti wozuukukidde. Akati nnyabo obubaka buno obadde bukkuba mweso. Guno gubadde mweso gwennyini Sadida, naye ng'omweso ogwo gwa Kabaka Ndawula awamu n'ekitundu eky'Amayembe n'Omulongo Kizza. Kakati mu katuntundu akasoose ak'abaserikale gabadde mayembe, kubanga mubadde mu yunifoomu ya ssomero, gabadde mayembe nga gabakuba gabalaza sayidi ey'okumanya n'okwezuula ensonga z'abajjajjaabo. Akati mu kkugo obw'okuyingira mu nnyumba n'abaana abalala bwe mubadde. Abaana abalala bwe mubadde kye kituntundu kya Lubaale mwayatulira ekitundu ky'Obulongo nti Lubaale atudde ku Bulongo. Misambwa gyonna mito, Mayembe gonna mato, Lubaale yenna muto. Kye kituntundu ky'abaana b'obadde odduka nabo. Kati mu katundu ak'okuyingira mu nnyumba n'osangamu embwa n'etabaako kyekufaako. Embwa musambwa, bakugamba omusambwa ogwatula emisambwa, bakugamba okumanya ensonga z'abajjajjaabo ye lumu mw'oyingidde eyebadde ansa oba mweso. Nti bwe mbadde nziruka nga abaserikale bangoba ne mbaako lumu mwe nzirukira naye nsanzeemu embwa naye embwa tenfuddeeko. Kye kituntundu ekikulaga nti bajjajjaabo bakulinze era tebalina buzibu. Embwa eyatula ekituntundu eky'omusambwa. Akati awo bw'ovuddewo ogenza okulaba nga waliwo abatuddemu Medi Nsereko ng'alinga mbega. Kye kitundutundu bwe bakulaga Medi Nsereko tebakulaga Medi Nsereko ono gw'omanyi, wabula bakulagira mu linnya musambwa ky'ogwatulira mu mannya ag'Ekisiraamu. Era erinnya lya Nsereko litegeeza ki? Erinnya lya Medi Kabaka Ndawula. Erinnya lya Nsereko Bwakabaka y'asereka ensonga. Era erinnya lya Nsereko mu kituntundu ekyo likkira mu bakkobe oba likkira mu bakkobe erya Nsereko. Kakati mu katundu ako Nsereko y'asereka ensonga, obwo Bwakabaka. Oyo Kabaka bulamu. Medi kituntundu kya Kabaka Ndawula, bwe Bwakabaka obw'emirundi ebiri. Abadde abatuddemu nga mbega, kye kinti buli wodda obuyinza bukulaba oba bakabaka bakulaba era bali naawe era muli butoola buli kyokola kyotateekeddwa kukola ne ky'olina okukola bakulaba. Ke katuntunu nti buli wooli nkulaba oba buli wooli nkufuna titolina oddukirako Lubaale.
ke katuntunu mwolabidde Medi Nsereko nga abatuddemu nga mbega. Kakati abaana bano bwe bakomyewo kuvuddeko abaana babiri n'ababaka ne batandika okumunywereza ddala, ye n'abeera nga abeesimattulako oluusi okubeesamba eri ebbali. Katuntundu ako kategeeramu ki? Nti Medi ne Nsereko bantu bali babiri mu muntu omu. Medi kitundu kya Ndawula, Nsereko kitundu kya Kabaka Bulamu. Be baana bana babiri abazze ne bamwekwatako ne bamunyweza. Omwana omu mukulu wa munne, omulala muto, be balonga ababiri, Waswa ne Kato. Waswa atudde mu kitundu kya Kabaka Ndawula, Kato atudde mu kitundu kya Kabaka Bulamu, ye Nsereko ne Medi Nsereko. Omuntu omu mu buyinza bwa mirundi ebiri oba amannya abiri ku muntu omu agategeeza abantu ababiri. Abaana bana babiri gubadde mweso, bwe bulongo obukubanjibwa. Awo bw'ovuddewo ne weeyongera mu maaso n'osanga sseŋŋenge era ogwo mweso, okulaga nti mu maaso gy'olaga eriyo obusibe oba twakutaayiza dda. Kakati emabega eno kyovudde owulirayo omuntu ajja akuyita, n'oyongera n'odduka, ogenza okulaba nga mabbali waliwo Hamuza. Hamuza ye muntu omu yayatula Medi, era wonna tulabira ddala nga ekitundu kisigadde kya Kabaka Ndawula. Omuntu omu yayatula Medi ye Hamuza. Kakati ogenza okulaba ono abadde ajja akuyita, ate ogenza okulaba nga mwana. Omwana kitundu kya Lubale tukyogeddeko, ye mwana omuto, nti Lubale mwana muto agwana ngozi, nti emabegawo waliyo akuyita. Bino byolaba mu birooto bikuutira kutuukiriza nsonga, kyokka byonna by'obonaabonamu ne by'oyitamu ne byeweemulugunyaamu bagamba nti emabegawo tunulayo eriyo Lubaale. Emabegawo Lubaale yajja kuvaako emabega. Bino byonna byolaba by'oyitamu tofumbirwa, mirimu gitaataagana, embeera z'obulamu bwo mulimu okwemulugunya, obujiji, obulumi, okubonaabona mu nsi n'obutafuna ekyo ky'oyagala mu nsi nga banno bwe bakifuna. Bagamba tunula emabega eri yakuyita, ogenda okutunula emabega ng'eriyo Lubaale ye mwana. Lubaale mwana muto agwana ngozi. Ansa ogenza okulaba mabbali nga waliwo Hamuza. Kitegeeza Hamuza yavaako obuzibu. Kakati bw'amala okuba nti abasajja bano baakukolera ekkobaane, ye Nsereko eyeddira ekkobe ly'ekkobaane. Bakolera ekkobaane eno balaga nti bakulaga ansa era bakuwendulira bakugoba, ate maaso n'ojja obasanga nga beefudde abalungi. Okitegedde? Kyekyo Lubaale nga ajja atukuba n'akusuula ku akisidenti n'akola ki, ebibonyoobonyo eby'enjawulo, ate maaso n'omusaba, ate ng'omusaba olina omufuula mukwano gwe oba mukwano gwo. Kati ke katuntuno mw'osangiddemu Hamuza mu maaso. Hamuza n'omwekwatako okumulaga nti osubiddwa vita, singa obaddewo naawe n'olwanyisa, omusajja ono abadde atuddemu ngambega. Kyokka omusajja gw'omugamba okulwanyisa era y'omu yono Hamuza gw'obadde oyogera naye, gw'oli mu kwogera naye. Obwo nno bwe bukodyo bwa Lubaale, nti Lubaale n'amala okukuba n'akutega eky'obulumi, ate mu maaso n'omusangayo aga nti nga walaba n'ebizibu, naye kati nziza okukulwanirira. Naye nziza okukulwanirira naye nga kiri ye yakitega. Bw'ogenda ku musawo ng'eddogo likuluma, kiva ku bbanja lya Lubaale wammwe oba amayembe nga manyiivu era nga bulijjo ge gawendula. Kyokka bw'ogenda ku musawo nakugamba nti gano mayembe nga gamba nti bulijjo ffe tumulwanirira, atusabe ennyaanyiikiriro tukoowoola tumukwatireko, anti baali baatusuula. Naye ng'ate mabega eno eddogo lyonna erize likabya akayirigombe, abo bennyini b'oli mu kwogera nabo be babadde bagawendula. Okitegedde? Kale nno wozukukidde nga osembyeyo ne Hamuza nga nti singa obaddewo n'olwanyisa omusajja ono abadde atuddemu ngambega, naye ng'omusajja abadde abatuddemu ngambega y'omu era y'ono Hamuza gw'osanze eno, ofuna byakuyiga ki? Nti bwe bakugoba ku mulimo oba amaka go ne gasaanawo oba n'ovaamu olubuto, okitegedde, bagamba tunula emabega, y'ono abadde akuyita, ogenza okulaba nga mwana ye Lubaale, bagamba tunula emabega.
bw'onoogenda okutunula emabega ojja kugenda okulanga lubaale. Abantu bonna be bajja baluga amalogo biki. Era okgenda okwetegereza obulungi awunzika asamidde nti bulijjo amalogo goyita amalogo nti gundi yagansindikira oba neyiba wange. So lubaale yaba akugoba. Omuntu gwe baluga yonna lubaale yaba amugoba. Ebizibu ebyenjawulo ebitutukako lubaale yaba akugoba. Tunula butunuzi mabega. Weetegereze ojja kugenda okulaba nga olina kutereeza lubaale. Kubanga amalogo ne bw'onoogakwata mwaka ku mwaka tegajja kukuggwamu, tojja kuwona. Tegajja kuggwa mu mubiri. Ssente z'ojja okusaasaanya okutuuka lw'onooyavuwala. Bw'onooba tutunudde mabega kwetegereza kiki ekivaako bino, ojja kuwunzika nga totegeeredde ddala. Oyo yenna aba lubaale. Gwe buli kirwadde kyonna ky'olaba mu kika kibasumbuwa, kino kitulira, kino kyafuuka ndwadde ya mu nju, kubonaabona, kugobwa ku mirimu, ssente kwesala, lubuto lwavuddemu, ate banzaala nnongosebwa bulongosebwa ku kyambe, nfiirwa nnyo abantu bange, bagamba tunula emabega eri yakuyita. Ojja kugenda okwetegereza nga lubaale. Kyokka bw'onoogenda ku musawo, omusawo ajja baga nti waliwo yabasimbira omuteego. Naye omuteego guno bwe tuguggyawo munaasamira ne mugaa nti ye mugenda okulaba ebintu byekola byokka nga muwona. Bwe mugenda mu maaso n'olutentezi nti mwekwatako malogo tegawona. Singa kukwatako amalogo aba takubuulidde koozi lwaki ologebwa, lwaki olumizibwa. Amalogo ago tegasimbula mu mubiri. Ekitegeeza nti lubaale ye nannyini malogo. Kitegeeza nti lubaale ye mpenduzi w'enduzi. Ekitegeeza nti kiba kimu kutuula ku buliri kulowooza na kwefumiitiriza. Lowooza mu kika mulina jjajja mmwe yasamiranga, senga mmwe yasamiranga. Naye ebintu ebyo byalaga wabiyinza okuba byalonda ggwe. Wali otuddekawo ne weefumiitiriza. Wali ozizeeko ewaka ne weebuuza ku bantu abakulu ti muno mwali mubadde mukko asamira, mwali mulabyeko ku ssabo. Bwe bagamba nti twalirabako, tuula ku buliri weerowooze. Biyinza okuba byalondoola ggwe. Gwe ng'okanya kgenda mu maaso, ssente zibuze, bakasitoma beesaze, ate nvaamu embuto, amalogo gannuma, ndoota nnyo gundi nga ngoba n'ekyambe. Tuula butuuzi otunule emabega. Tunula emabega ojja kulaba yaakuyita. Ojja kumanya bumanya ng'otunuddeyo nti ono lubaale yennyini. Nina kunoonya lubaale okuggyawo bino. Kansubire nti otegedde bulungi obubaka bwo buno. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.